Madam Chair came out and mocked the victims of the missing people, and I hereby withdraw my complaint to this commission, because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence. I'm directing you. Where is security? Madam Chair. It is alright, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's alright. Most obliged. I will leave this. Come and take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission, and I wanted to go on record telling you this. Thank you. I'm not putting any, I'm not allowing you. You did not let us. The world heard you, Madam Chair. Withdraw, not dismiss. Sure. Here. Bwatyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalidde amatereke ane mukyala Wangadya akulira Uganda Human Rights Commission, era ng'olunaku olw'ejjo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayitiddwa omulundi ogwasoose oluvannyuma lw'emyaka 5 abukyanga awaayo okwemulugunya kuno ku bannayuganda abaabuzibwawo mu mwaka gwa 2018. Olwa nno ebyabaddewo nga woobirabye, Wangadya bayambalaganya ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batuuka n'okuwanyisiganya ebigambo, n'agoba President nti ayite security esobole okuba ng'emuggyawo olw'ebigambo ebyabadde bimufumita ebyabadde biva mu kamwa ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu, embeera nga bw'ogirabye bwe bityo byabadde mu office. Era okusinziira ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti okwemulugunya kwange nkuggyeeyo mu butongole olunaku olwaleero oluvannyuma lwe yakoze ka statement kano nti justice delayed is justice denied, ekitegeeza nti obwenkanya bwe buba tebukuweereddwa mu bwangu oba mbagirawo kitegeeza bukumiddwa. Eyo statement yakoze Wangadya ne bumukwata obusungu okakkana ng'ayise security efulumye President Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula kino tekyakomeza Bobi Wine kubanga ayogera byabadde alina okwogera, era yamutegeeza nti ensi kutunuulidde ku bannayuganda abaabuzibwawo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu tetunaba kumanya kikyazzaako ku nsonga eno yadde nga ayogeddeko ne bannamawulire olunaku olw'eggulo, naye nga byonna tetusuubira nti bigenda kubanga bikomaawo olw'empisa Wangadya ze yayoleseza olunaku olw'ejjo. Akitegeeza nti walina okubanga wabaako ekikolebwa okusobola okununula bannayuganda abaabuzibwawo, wabula ye Wangadya yagambye nti abantu bano tebe-existing oba naye tamanyiwa we bali nti teera tebaliiyo, wabula ng'ate bw'otunuulira lisiti y'aba political prisoners baweerako ddala 18 abatakubwako kya mulubaali, nga n'essaawa zino waliwo abamazeeyo emyaka egikusukkulumye ku 5, era waliwo abawezezzaayo emyaka 3, abalala bali ku 2, abalala bali ku 5, nga ba Olivia Lutaya bali ku 3. So n'olw'ensonga eyo atusuubira nti kyonna ekinaaba kigenda mu maaso tujja kuba tukikutuusaako butereevu wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Bini nyo tukyabatuusaako wano ku mukutu, wabula gwe tanaba kubanga subscribing akikole. Kwata ku kigambo subscribe, subscribing ku mukutu kuno kwa Baby Television Uganda. Bw'omaliriza nkwatira ku kide ekyo, bw'okwata ku kide oteekemu all, wano nojja kuba tosubwa mawulire gonna wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Gwe ya subscribinga nkusaba kintu kimu, kwata mu kagambo share osharinga message eno asobole okubanga etuuka ku buli munnayuganda yonna gy'awangaalira. Kale bere bulungi.